oba ng'omukyalo omusiraamu ebintu byafunye ebisomooza Hadija muwala waani tugende mu maaso Deja. Neyanziza nnyo okumpa omukisa guno okuwulirikirako ku Mpoza Pearl FM. Ndi mukyala musiraamu, ndi Munnayuganda, ndi Muganda, naye nga background yange nyinza obutagikuwa mu details, naye nga ekikulu kya byonna nva Masaka. Maama ye mukyala Nasolo Farida, mukyala Omumbejja. Okay. Yes. Tata omugenzi Abdul Karim, sabe Allah musasire byamusobako. Amina ya Rabbi. Inyabo. Naye nga nakulira jjajja wange bamwita Hajati. Watandika okutegeera Hadija okuddamu okutegeera ng'olina jjajja? Nga ndina jjajja wange omulungi akyali mulamu bulungi. Masha Allah. Hajati ani Haji Kalema babeera Kyabbogo Masaka. Okay. Ye Hajati. Okusoma kwange. Wategeera otya nti olina jjajja? Wagenda ddi ewa jjajja bakutwala otegeeramu wagenda okukola bwoti nga bagamba jjajja nga naye yakuzizza? Sisobola kugamba nti weeruti. Nze natandika okutegeera wenti ndina jjajja wange. Ng'oli mu mikono gya jjajja? Iye. Era ye yansomesa, ye yambulira omugaso gw'okusoma, n'aŋŋamba nti muzzukulu wange njagala osome nnyo. Era nsaba Allah akuteeremu bwangu mu buli kimu. Era ye yali omusomesa eyasooka. Nze okutandika okutegeera obulungi nga jjajja wange ampa ekkalaamu nga mpandiika ennoni nga tuwandiika mu ddiiro lye. Kyoko. Nga si bitabo tuwandiika mu ddiiro lye. Sementi. Oba ku kisenge. Yali nga ddiiro. Nga bamala okusoma ng'asiimula obulungi ng'ate programu nazigenda mu maaso. Jjajja omulungi. Ye Hajati. Olwo tonnaba kutandika talaba n'abakutwala mu ssomero. Lyali ssomero era baliyitanga Kyabbogo Primary School. Mu ddiiro lya jjajja lyali ssomero. Lyali ssomero. Jjajja yakutandisaawo okusoma. Notandika okuyigira wansi ng'owandiika. Wansi ku sementi twawandiikanga. Then ekyenjukira nagenda mu P1 nafuna ekitabo. Ebitabo ebyo baali babisalamu. Yes. Nga babisalamu like yalabanga 32 pages. Salamu kono sharinga ni banno. Yes. Emyaka si mingi ddala naye. Yes, kyekyo. Kyakabula nnaku zino si kyewala naye kyakajja kibule. Era oyinza n'okusanga eyayiwamu mu kyalo ng'era bakyabisalamu. Wenavaawo Hajati Kalema n'antwala ku ssomero baliyita Muslim Girls. Wavaayo ng'oli mu kibiina kyakumeka? Nga P4. Wali mu kyakuna? P1 wagisomera wa? Baby paka ku P3 nali ku ssomero Kyabbogo Primary School. Okay. N'antwala ku baliyita Muslim Girls Primary School lyabeeranga Old Kampala era gye namalira P7. Masaka mwalimu ng'akukyusizza akujja e Masaka. Yes. Akuleeta Kampala. Lyali lya Kisulo e Kampala gye yakuleeta. Kyali Kisulo. Okay. Nemala P7 primary ku Muslim Girls Primary School. Then secondary jjajja wange n'antwala Naggalama Islamic Institute. Jjajja yakwagala. Olwo maama omulabako ddi ng'otegeera ddi maama wo maama yakuzaala era lwaki kyajja bwe kityo ogenda ewa jjajja? Simanyi nnyo nsonga nga maama wange yali mulamu bulungi era nga mulaba nga jja n'akulabako naye ng'oli mu mikono gya jjajja okuva obuto obwo bwonna era n'ebyessomero kukutwala mu kibuga jjajja wange omulungi shopping yonna jjajja. Allahu Akbar. Otyo? Yes. Kati we namala primary 7 nengende Naggalama Islamic Institute. Naliyo ne uncle wange. Naggalama. He was the patron. So he used to yagezangako okundabirira. Kukuwa care. Era sijja kulima nti nasanga obuzibu obuli awo. Naggalama Islamic. Uncle Hassan Kalema naye gyali alhamdulillah mulamu yenyabo. Then when I've been Naggalama, that was Naggalama wasomerayo classes mmeka? Classes nnya. Okay. Nemala ningenda Kakungulu Memorial School Ekibuli gye namalira senior 6. Omwana baba atandise secondary
adolescent etera kutandika mu myaka 10 tusuubira nti omwana waba ayingidde secondary adolescent stage aba agitandise ogiyingira obulamu bwo mu adolescent stage oba mu secondary gye bwakusanga nawe wali wabusanga otya oba wali tobifaako mwana atandise okulaba nti nkuze ndabika bulungi otambula emabega olatunulako kabina kwata mu ndabirwamu olaba nti nze mwana aliwo ekituufu secondary yange teyali nzibu kiri awo naye abazadde bange babeeranga strict maama wange namulabanga kitono naye nga lwe mulabya asobola okukubeerako nakugamba gwe njagala kusoma njagala osome ofune ne PhD nali mwana muto nina ngamba ekigambo PhD kati always nanoonyanga PhD kyeki nga bulevo wenjituukako bangamba oddako eno so ningezaako nga tebogera PhD gyowawulira mu maama nga kyendagala naye nga abazadde bange balinga strict nnyo jjajja wange Hajjat Kalema yabeeranga strict nnyo uncle yabeeranga strict nga tomala gatambula otambula olagawa nga tetukyala nti okyala nti ogenze ew'omuntu obaddeyo nedda owawumulanga waddanga wa jjajja ekyabbugo notula senior 4 ntula senior 4 Naggalama then ne senior 6 nenjitulya Kakungulu Memorial Kakungulu Memorial n'ogimaliriza era Kakungulu Memorial eyo twalina headmaster bamuyitanga Mr. Bwembo yes yankansolinganga nnyo era we nasinga okufuna amaanyi ag'okukola profession gye nnyina eya nutrition yali mukulu w'essomero yali mukulu w'essomero naye nga batubuulirira babawa obudde ng'abaana ab'obuwala Kakungulu n'otulira senior 6 era Allah yansaasira nempita bulungi nnyo mpozi okuddako emabega twalina abasomesa abalungi kwenjukira twalinanga Madam Stella twabeeranga ne Mr. Aziz be basinga okunjagaza nutrition kwa waliwo essomo balita foods and nutrition eno ye kutegeka okuva wansi mu secondary okusobola okukola profession yange era most of the cases oba towagikola tosobola kubeera kyendi kati noyingira campus nakola bulungi nnyo foods and nutrition nagifunamu na A nengenda ku Kyambogo University for bachelors nasoma degree yange yasooka Kyambogo nafuna training ennungi Allah nansobozesa ne graduatinga era nentandika okukola ekibuli olonga omwana ow'obuwala abavubuka abakukwanako abakulaba tebaalabika mu bulamu bwo kikyoyinza okwenyumirizaamu nti obulamu bwo wali oli mu secondary life yali soft tewasangamu bisoomooza ng'omwana w'obuwala tewalumwa ku njala break bakuwanga sente ziri enaafu biki ebyo mu kusoma kwaffe sente tezaabeerangawo ne bakuwa school fees ne bakuwayo ne kiro ya sukaali ogenda osoma kusomera waliyo akawunga tetwaliko ebyo sente nnyingi bakuwadde sukaali akusomero waliyo ki akawunga era amasomero gatuwanga emmere bakuwa akawungako bulungi n'okalya abaana abalenzi nga bakulaga obulabulabo naye amasomero ge naliko gonna babeeranga strict wakati okuddizayo emabega Naggalama Islamic twatuulanga abawala bokka n'abalenzi bokka nga ne bamala bakusanga n'omulenzi suspension yes naye nga jjukira neewako oyina gundi mbanyoko jjajja akukuutira balenzi tobeera n'abalenzi so basically bakalatiranga abazadde bange saabeerako na muntu nti boyfriend wuno ku high school bandiko nnyo 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 basically kyekyo noyingira university mpozi kyeneerabidde kyenjagala okunyumiza nti ze nafumbirwa ngenda ku university otyo kyajja kitya nenfumbirwa omusajja yajja atya omufuna otya naganye tomusajja oyo yali mukwano gwange just a friend naye naŋŋamba nze njagala kuwasa ebiseera ebyo nga simanyi mwali musoma naye twasomako naye ku ssomero erimu naye nga sigamba nti yali
boyfriend yes naye twaddamu okweraba olwo bwesangawo era Makerere kuba gye nawangalira we bansomera mu Kampala gambeerako e Makerere awo daddi baali mutanga Dr. Galiwango bambe naye yafa Allah tusaba musaasire Dr. Galiwango ani Galiwango Badru okay omanyi waliwo ne Dr. Galiwango Hassan bamuyitanga Dr. Badru yafa naye yali director Kyaddondo we NRM oyo yawe waffe we nali mbeera nga embasomera mu Kampala nga bamufunye mu short holidays westyo ng'obeera wa doctor naye nga ebiseera ebisinga nabeeranga wa jjajja era nga omwami akulaba e Makerere musine 6 vacation ndi muva tonana kulaba points abazikutwala ba Makerere oba nedda nezaali zikomyewo zaali zikomyewo nga ngenda ku university najja nangamba njagala kuwasa ekyaddako kyali ki era kutuwa nze samanya courtship ate kyalawe lendako lendako omusajja yagamba njagala kuwoowa njagala kuwasa ekyaddako ki wamutwala wa ssenga nakubira big sister wange Hajat Hawa kyali eyo Kawempe Lugoba nemugamba Hajat omusajja ngamba yagala kumpasa tewali buzibu mashallah Hawa nakona mu stamp nakugamba mundeetere nagamba muntuleetere nebatuwo n'omutwale wa Hawa twagala kumanya emitendera n'omutwala wa Hawa yajja ngera emitendera gyonna yagiyitamu yasooka kukyala nakyala ne bamala ne batuwowa nate njagala okubuuza abaana b'obuwala omwami ono yakugamba nti njagala kuwasa yakulaba yasooka kukulozaako nga tannakuwasa weekuumanga omwana ow'obuwala namala kumala mikolo kyajja kitya omukolo gwammwe ajja tinga ndayira Allah saabiranga kubona musajja oyo nga tannampasa tikyabeerawo era naye kennyini asobola okujulira saabeerako naye weekuuma oba kuono gw'otaagira naye ng'emabega wali no nze baali strict nnyo ewaffe nga tosobola kufuna mulenzi n'omu bakadde mama nga wajja nakati ejja nabagenda jiwaani bannange jjajja yakuza n'akalaatira mama yeyazaala naye ndowooza era aba mukaddewo kasaba ogera ku mukaddewo kuba mama ya overseeing nga wadde saabeeranga naye niyamanyanga buli kigenda mu maaso na buli siteeku gye ŋŋendako osanga baayogeranga maama n'omwana jjajja ne maama ekyo omwana tumukolere kino tumukolere weekuuma era y'omwami we yasookera ddala mu bulamu bwo ye Hajat mashallah Mungu akusaasire era gwokyali naye ye nnyabo abazadde bo bamujjana Qur'ani weetugamba saba Allah otyo ng'obagamba nti omwami agenda kuwoowa era omwami najja ewaka ewaani ewa mama ekazo ne batuwoowa sinawulira taata munange yali yafa taata afiira ddi afa ogenda okubeera wajjajja nga taata mufu nga yafa dda nga gyali tewagendanga maama era yali mu maka ga taata oyo ajati ebyo bizibu mukko kyobulanga nabeeranga wajjajja yenyabo bizibu kiki twagala kufuna obulamu bino byonna bibeera mu bantu ate kyasaagala okite nti bwe bulamu bwe tuyitamu oba tata yakwegana itizoke oba ye balinawo ebigambo byabwe eyo life eri nnomo tufuna kyakuyiga kati taata ne maama tebaali bonna baali baseparatinga for their reasons zotamanyanga ne banoonyayo ekifo ekiri nyuto wenyinza okubeera okukulira naye kyemmanyi taata yamonitaringanga ne maama namonitaringa walabako taata yajjangako ewajjajja n'akukyalirako mu bulamu namulaba emirundi ng'ebiri ng'oli mu myaka emeka n'emeka myaka nga 18 awo yali ne maama oba yali yekka yalina ne maama omulala ngamba omutegeero ote wagendayo ewammwe n'olaba taata yajjako ewajjajja wange ng'akunoonya nga azze kulaba jjajja oba ng'alaba mwana we naye nga maama wo teyaliiko nali waka omwana najja nampita naŋŋamba wali waliwo akwagala ŋŋamba nze
ate banjagaza kyana njagala gwe mulundi gwe ogusookera ddala kati nina muganda wange omulenzi gwe twatubeera naye wa jjajja wange ngamba kankuwerekereko tugende tulabe oyo otyo kati era we namulaba tata wange yalinga musajja musanyufu nasanyuka nnyo nanga mwana wange nantunula ku mukono bw'ati nangamba yegwe mwana wange nangamba era bulijjo nnoonya omwana wange ng'alina kano akantu olina laama gye yali yes nali mutondoza amata ne ganjiikira nenzija enkovu kati bwe yakwata yakebera wali awali omukono nangamba mbadde nnoonya omwana wange omulabako naye ng'alina enkovu amata gaamwokya naye nga mmanyi omukono gwe gaamwokya era nga mbadde yali akimanyi nambuulira bye yambuulira nange nensanyuka kuba okulaba taata kintu kyamaanyi nnyo ono naddala abaana b'obuwala omukono gubeera nnyo eri bataata olwo n'olaba taatawo era teyatuuka wajjajja teyatuuka yalaba gwe mwana we yalaba nze nampa bye yali andeetedde yali akusibiridde yali ansibiridde yandeetera ddala ebintu nti yali anfollowinga ebintu byandeetera byali mu age group yange obula nti omuwala agenda ku university eyo yandeetera bambi ebintu ebirungi nampa ne ku ssente ye yasooka okumpa ssente nnyingi mu bulamu bwange taata mashallah yampa emitwalo gyalinga 15 naga mwana wange kulabyeko nkuleeteddeyo zino awo ng'oli mu kibiina ki senior 6 vacation senior 6 naye ng'okuva obuto nga tomulabangako era nga n'ebikwatagana n'ebyokusoma taata omukono taguliimu school fees nga si yamukuwa sikisuubira fees zino zaavangawo wa mama wange ekyo kizibu kyakumanya oba yagendangayo n'amuwa fees ebyali byabwe okay olwo lwasooka okulaba ku taata waddamu okumulaba ddi ate kyemboozi eyo mpanvu yeetagana lunaku lulamba ate era yino gye tutandise tetugenda kimala kati tuva kumu ng'ali akatogo nti niwo naamala emyezi 3 nga tutunosaakugambye nze nasooka n'ensoma combination PCB-FN ebiseera ebyo combination eyo yali nzibu nnyo nagisomerako mu ssomero erimu nesiita bulungi kati we sayita bulungi maama wange n'agamba nze omwana owange tayinza kgenda n'ebyo tasobola kgenda n'ebyo bimax addemu asome mpulira era kubanga najjukira muvako wadde osibye kaviiri otandise ebyogenda ku university ng'omuwola maama wange naŋŋamba tuveeko mubaka bano katono tukomawo ab'olulango nga ku mulundi guno ogenda kuddamu bibuuzo ebikwata ku puroguramu Ettuli Omukeeze kati wuliriza nnyo akanyomero aka Wake Up Call mu puroguramu Ettuli Omukeeze oluvannyuma otege nnyo puroguramu Tamizi Story. Bob House Restaurant wali ku Centenary Park mu Kampala. Pale Family Senate Wed and Dine with the Big Boys ekutuusibwako Pale Fembo nga tuli wamu ne Kebab House Restaurant ku Centenary Park mu Kampala. Labirira ensusu z'abantu b'omakaako ng'obagulira ebisigo bya Moved omuli Moved Habu Jelly, Petunia, Ngono Jelly w'abaana wamu ne Skin Care ajjanjaba ensusu ezifuukuuka. Funa ebisigo bya Moved okuva mu maduuka supermarket esikuli okumpi oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.movedproducts.com. Moved already confidence. Wakati mu kutumbula n'okunyigiza entunda n'ensubuliziganya eya halali mu ggwanga, omukisa guuguno ogukuweereddwa okutangaza bannayuganda nti bizinesi yo eri ku halal. Mu mwezi gwonna ogwa Novemba tukusaliddeko ebitundu 5 ku buli 100 ku bbeeyi y'okulanga eri gwe yakakasibwa nti ky'otunda kiri halal.
bw'andiringira mu byokunywa ng'amazzi, amata, juyisi, soda, naawe akola ebyokulya gamba ng'obumpwaki nammwe aba wooteri. Kozesa omukisa guno okukuweereddwa Pal FM ku kabeeyi akatono ddala okakasa abantu nti by'otunda biri halaali. Tunda halaali onyweze enkolaganayo n'omutonzi wo. Ate era naawe agula halaali ku lw'eddiini yo n'obulamu bwo. Pal FM Halaali Awareness Month mu mwezi gw'11 2024. Lindirira. Uganda Muslim Council erina essanyu lingi okutegeeza nti egenda kutongoza olukiiko olw'abakyala abasiraamu olwa Uganda Muslim Women's Council. Era tusuubira Oweekitiibwa Pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni okulwetabamu era agenda kukyaza Her Excellency Pulezidenti wa Republic of Tanzania Samia Suluhu Hassan ng'ayita mu lukiiko olwa Uganda Muslim Women's Council wansi w'omubala ogugamba nti eddiini n'enkulaakulana. Era abakyala mwenna musabiddwa okubeerawo ku olwo. Omukolo guno ogw'ebyafaayo gugenda kutongoza olukiiko olw'abakyala mu butongole okwanjula bammemba baagwo n'okukwataganya abakulu abakwatibwako okuli abakulembeze mu kitundu, abakiise ba gavumenti n'ebibiina eby'obwannakyewa ng'ennaku z'omwezi 8 Okitoba 2024 ku Old Kampala okumanya ebisingawo ku ba 0758 36 58 88. Habayi, mpulira ekigambo halaali n'ekitegeeza ki mu Busiraamu? Halaali egyo mpapo yange. Nedda, halaali kigendera mu kusala nkoko. Nedda, halaali kitegeeza ekintu ekikkirizibwa mu Busiraamu okuviira ddala ku by'obusuubuzi, ennyambala, enneeyisa yaffe eya bulijjo, ebyokunywa kw'ossa n'ebyokulya byonna mu Pal FM Halaal Awareness Month 2024. Omukisa guuguno okutangaza Bannayuganda nti bizinesi yo eri halaal. Mu mwezi ogwa Novemba tukusaliddeko ebitundu 5 ku bbeeyi y'opulanga. Gwe yakakasibwa nti ky'otunda kiri halaal. Kyekuumidde ku 17.9 Pal FM ekkula eri omuntu owa bulijjo yonna gy'osinziira okukola kyamaanyi nnyo. Tukyagenda mu maaso n'omukyala Hajjati Hadija Nakalembe nga tutunuulira gyenvuddewe oba ebyafaayo by'obulamu bwe okutuuka wano waali. Hadija, sembera omuzindaalo, oli bulungi? Ndi bulungi Hajja. Hadija, tutambudde obulamu bwo. Ye vacation ye yasooka mwe nalabira taata wange. Kati mama wange n'angamba nzire mu buto HSC. Era nali njaawo jjajja wange ngazze eyo mu kyalo n'angamba mama wagambye tudda mu senior 5. Ovudde mu senior 6 odda mu senior 5? Tudda mu senior 5. Yenga wali mwana wa mpisa. Hajjati, nali nyina okuliza abazadde bange. Abaana b'ennaku zino omulala agaana ng'asomyeko 6 ate ave mu 6 adde mu senior 5 ate asome senior 5 addemu 6. Hadija era akulina yeesiimye. Kati mu vacation yeyo eyasooka mwe nalabira taata wange. N'engenda Kakungulu Memorial School. Luli wali ku ssomero ki? Nali ku ssomero ddala. Okay. Nyenyabo. Wagenda Kakungulu Memorial? N'engenda Kakungulu Memorial nenzira mu buto senior 5. Ani yakutwala ku Memorial? Jjajja wange. Okay. Jjajja yantwala ne tulaba Mr. Buwembo. Ne bampa ekifo nenzira mu buto senior 5. Era combination yemu yali PCB FN. Kati mu kuddamu senior 5 eyo taata wange yajjanga n'andaba. Ku ssomero? Ku ssomero wano Ekibuli. Taata ye yali abeera wa? Yabeeranga Kazo. Ate jjajja? Jjajja ng'abeera Masaka Kyabbogo. Okay. Taata wange yajjanga n'ankyalira nze nga buli weekend nfuna omugenyi. Taata. Nga buli weekend ajja n'ankebera kajja n'ankeberako. So time yajja nali mu senior 6 yali second term. Mwezi sola gwera gwali gwa June. Yali June. Dadi n'atajja kunkyalira wiiki yasooka. N'eyokubiri n'atajja kunkyalira. Ngamba dadi abadde ajjanga wano. Kwa twalina omuzikiti ng'ajjanga azze okusaala. Nange n'andaba. So I was puzzled. Twabeeranga n'amasimu ku ssomero nga gali iligo. Twagayitanga iligo. Kati wabeerawo omwana yalina essimu. Nemugamba taata wange sikyamukola ki? Kyamuwuliza. Ng'olwo omutima gukulumira taata kuba ye maama teyafangayo kujja kukulambula. Maama yafangayo naye asi ye mugenyi ajja. Omukono gwali wadde ati. Kati nenkubira taata wange essimu okuddamu okuŋŋamba nga ŋŋamba ndi Mulago.
bampa ekitanda hajati kyankuba wala senior 6 twali tugenda mu mocks around there nga taata wange ali mulwadde kati nkole nkya nangamba naye jangu ndabeko so nandagirira mu wodi mwe yali aba nansasira nayogera ne HM waffe oyo ne mugamba njagala kulaba ku taata wange mulwadde ani akugambe nemugamba nategedde samugamba nakubye essimu kaki oba yagala mulaba kugenda omulabe era bampapasa out nengende mulago mulaba naye era gwe mulundi ogwasemba okuddamu mulaba mama nga kiki kyekyamutuuse mulago omuzeyi yalina sukaali yalina sukaali bakitegeerekeka wamutuukako ng'akyali mulungi ng'akyakutegeera akulaba yali antegeera bulungi naye era yaŋŋamba mwana wange njagala osome taata ekigambo okusoma kyanvugiranga nnyo kuva wa taata wa maama wa jjajja neŋŋamba abantu bano banjagaza okusoma balayika waliwo ekinyusi ekyama ekiri mu kusoma so nenfokasinga saagala kugamba nti fiizi zibaddewo saagala kikugamba kuba nowumbuuza sente zibadde zivaawo ezikusomesa nza n'okugamba nti ansa toyina naye kyenjagala okubagamba abawuliriza Allah yekka yakuyisa ewantu obadde tosuubira ate asobola okuwa ekyo kyoyagala ng'okimusabye yayawukana oyo gaharu otyo kakati noddayo ku ssomero nenzirayo ku ssomero ng'omanyi nti mukwano gwange best friend wange ali mulago ku kitanda era tewayita bbanga ddene ne bannona nze nakimanya nawulira mulira omutima guŋŋamba taatawo alabika waliwo ekibaddewo niyo manyi kyebakozesanga ebakunona ku ssomero tebakugamba nti taata afudde oba kino bagamba ddaddiwa ayagala kukola dduwa yabadde mulwadde nnyo kati agenda kukola dduwa yeebaze katonda akoze naye abantu abo balimba bambi sisita wange oyo bamuyita sisita Sophie ne sisita Remy be bannona ku ssomero abaana ba ddaddi baali bakumanyi sisita Sophie yali ammanyi ddaddi yabagamba nti muganda wamwe gyali eyo yabagambanga nti gwe eri maama yakuzaalayo omu oba nabo baana ba mamiwo yanzaalayo nzeka naye nga wali mwana wakumeka mu buddaddi mu baana be mu kaseera ako sobola kuliyo waliyo abakulu bo sisita n'akunona mu mutima gwange kyankubira nti ddaddi afudde naye lwakuba bali kye baŋŋamba nti agenda kukola dduwa kati neŋŋenda n'ekyo era saakifaako nnyo mu mmotoka nga tugenda naye okutuuka ewaka bwe nti ngandaba abantu bangi era saasooka kutegeera nti ddaddi afudde nalowooza ng'ewaliwo edduwa gwe mujjuzo kati okundaba nga ojjukira ova ku ssomero mu yunifoomu abantu ne batandika bambye bamujje ku ssomero ekibi nnyo nagamba subhanallah ddaddi wange afudde nze nali sirabanga ku muntu mufu nalisimulabangako era nasokera ku ddaddi wange kyankuba wala nnyo naye alhamdulillah nabiyitamu nogenda n'omubikkula nga ddala yoyo taata mubikula fe abasiraamu tetubikkula tuba baali bamubisse tebakubikkulirako nti era ayinze mu ddiiro bakubikkulirako omusiraamu toli saamulaba twamulaba nga bagenda muziika nga bamaze omumunaaza naye mu ddiiro tebamubikkola mpozi nga nze ataagendayo tewakifaako naye era omwana olina okulaba ku taata w'omunaaza ekyo nali sikimanyi taddi ne tumuziika wawulira otya ng'olaba enjole ya taata bubi nnyo wakaaba oba kyakusiba nalwawo okutereera era Allah yasinga okumanya ne performance yange yaddirira kuba nali mpafominga bulungi ddala ku ssomero ddala nga nyamanga the best students mu ssomero naye era mokisi zaddangudde nalwawo okutereera sijja kulimba kuba yali afuuse mukwano gwange ddala mwalimu amala okubondinga ne muzeeyi yandaga omukwano mu kiseera ekitono ekyo kyenamulabirako yandaga omukwano be bataata betunoonya taata ne mumuziika
n'oddayo enkeera ku ssomero waita inaku nga 2 nzirayo kusomero n'oddayo ku ssomero era byagaana wataataaganyizibwa mu kusoma oluwumula bwe lwatuuka olwo jjajja ani amubikira waliyo weka ku taatawo maama yajja obutakulimba simanyi sobola kugamba nti gundi yaziika senga era jjajja yaziika yali kunoonyeza n'agamba omwana wange ne mami singa yaziika baali kubaddeko abo bo tebaziika waliyo ne baganda be ku taata kuba baakujja ku ssomero maama yategeera ddi nti taata yafa simanyi naye nga yamala n'akimanya ne jjajja n'omubuulira era jjajja sinze namubikira era omusango gwe nakola ogwo okutambula nga simugambye yasooka n'anyiiga naga ne mwana n'otambula n'otaŋŋamba nti ndi wano mu kifo ky'okusaasira taata nti afudde kitalo yansaasira ng'omuntu naye ekyokutambula n'ogenda mu maka nga tomugambye nti ndi wano kyamusa ate bubi nnyo nagamba kakati singa wafunirayo obuzibu twandikoze tutya nedda jjajja naye awo yakolamu ensobi oli yali muzaddewo nga ye kitaawo ekitegedde ate bazze ku ssomero ne bakusaba awo okukunenya jjajja yalina essimu nti tewamukubirako mpozi ekyo kyekyakuva mu bwongo ng'omwana omugezi naye ngaekyo after amala nansonyiwa nankansolinga nenzirayo ku ssomero kitegeeza ti waliwo ekyalimu ekyabawo wakati awo wakati wa mami ne ddadi ekyo tetubiyingiramu byabwe osanga oba jjajja mu kifo kyokugamba nti nga bitalo naye agamba watambudde otya okugenda eyo tutegeeza waliwo ensonga yali nene tugireke tetujja gigabana n'abawuliriza abaffe nodda ku ssomero twafuna ka break katono ddala zisina 60 ziwu tebawummula nnyo omulamu 1 week kati 1 week eyo nagimala wane makerere woli binakugambye era namuyitanga daddi naye nga abeera anko wa mama wange nankansolinga nangamba njagala ofokasinge soma ekigambo okusoma kyavugiranga nnyo matu nga buli muntu afunako obudde agamba soma njagala osome jjukira wagwa omulundi ogwasooka oyagala ne guno ogwe ava nansaasira nenfokasinga third term tukoze UNEB nempitira ddala alhamdulillah ate era wamasomo nomanya nti kati taata afudde mu nsi erina okuyimirirawo oba ntya oyingira ecampus nenyingira university omwami wo weyajjira vacation eyokubiri kakati omwami wamutwala kazi we wammwe oba wamutwala wa jjajja oba ewama yonna namutwalayo wasooka wa kazo oli mwana wasoma oli mugezi nasoma nti omutaata yagaba omwana kati nali sobola kugenda kutamattamira walala ate nga mu busiraamu si yakola si ate akulinako obuyinza wadde nali muto naye nali mbimanyi kati era nemugamba omanyi sooka eno ewaffe era n'agendayo netugenda yalaba omusika yamulaba era bakwaniriza bulungi ne baganda bwe bakwagala nnyo abaana ba taata mungu amusaasire yaleka abaana be nga banywevu amaka agamu osanga abaana nga beeyuza tebaagala kumanya baba bakuboolera bbali tobasembera namu naye ewammwe si bwe kyali bakwaniriza era omuko ne bamwaniriza ne bamusalira ennaku z'okudda tebamusalira just bamugamba muganda ffe twagala asome omuntu taasoma twagala akole amaliriza okusoma pozi kiri fane sometimes nkinyumya muntu n'agamba kati ngeri tetwogera nnyo batubeera ffenna n'omusajja tetwakola HIV test tetwakola HIV test kakati bamaze okumpoowa bulungi kati aja tawa amubuuza results z'omusaayi ziriwa amugamba tetuzirina agamba eki otwale muganda waffe nga temukewe
mumaze n'okulya bye mulidde namugamba nedda ssebo tomutwala bambi Hawa mwagale nnyo namugamba tomutwala era nasula waka naye omwami n'agenda gye yagenda Hawa banange muwadde obugalo bannange Hawa yagaa nti wadde otuwadde naye tetutunda mwana wa kitange simutunda natugenda wabeerangawo laboratories awo ku Kampala Road. Endako kati omwami alabira ddala nga Hawa ali serious. Olaba abagenyi abaaliwo abasuubidde kubanga omwami yajja akimanyi nti olukukyala kuno kwe kutwala kwe kuwoowa era okuwoowa kwagenda mu maaso. Hawa n'akirinnyamu. N'akirinnyamu. Fudde. Hawa n'agamba nti awatali Hawa mwana wa kumeka. Hawa akuwadde obugalo maama. Kati enkeera nitujja ku laboratory eri awo ku Kampala Road ne batukebera. Alhamdulillah results zaali nnungi. Hawa nassekiko muganda wange abaali bamuwerekeddeko omugole omusajja baatunula batya bayabagamba netwakoze HIV test omugole talina gyalaga era ne bakikkiriza kozi famire yaabwe eri organized ey'omwami gye wagendamu ne bakulekawo nenkeera omwami n'akomawo oba mwesisinkana gye mugenda okutesa nagamba tugende ne Hawa yaliko mubakuwerekera kebera musaayi namala zisoma bwati namala gamba mbatadde yajja kupaakingiridde ddala nti bwebikutukira ewaka bintu bye yali abipakingidde nabintu nti nazze era ondowooza kati bwe mutuula n'omwami ndowooza yagamba no famire restrict nnyo era Nikayo teyalimu maama wo maama teyaliko ku mukolo eyo tuveeyo nga ogenda n'omwami nga tutandika obulamu olwo muddawa kubeera akadde kandiridde empinga ekitundu kyaffe ekisooka kyagala tukikomye omwami mwali musulawa mu kaseera ako teyalina gye yali asula naye yali student nga yakamala okusoma mugenda mu dometre mwali mugenda tetulina gye twalaga twali ffenna bato sijja kuliya anti kakati omwami akuwooye bamumukuwaasizza baawo akutwala wa ajati kuseka wekikugala sagala kulima nti yayina nti waawano mwewoowa naye buli omu n'asigala ewaabwe yabuladija obutakola zina omulenzi n'adda ewaabwe kakati Hawa waga nti mukazi wo wuuyo gwe nodda ku university naye ngaoli mufumbo ngaera ne boonadde ewa jjajja oli mufumbo omwami we ali free nnyo okujja kuba wali olina okudda ku ssomero oba ku hostel gye wali osula gundi eveewo oddayo ewa jjajja era oluwumula bwe lwatuuka waddayo wa jjajja jjajja abimanya ddi nti owafumbi olina omusajja kakati yali maze first year semberera ku muzinda yali maze first year ya my bachelors nga conceivinga tio first baby waffe kati we conceivinga bitusobera gwe n'omwami wo tukoze tutya nagamba naye okimanyi tugende tukyale ewajja naye ngaera omulenzi tanafuna naye ennyumba yali afunye renting naye nange nali mu hostel nga tetuli nnyonyo nzijawo ku weekend ngaeyo kubanga bbaawe yali laavi nga kyonna kyeyafuna we yali apangisa otyo kati nange nemba nga nzijawo weekend naye holiday wejja nzirayo ewa jjajja wange Masaka nga akaana kamaze okugwamu nga gatugende okugwamu twalina okukyala ewa jjajja olwo maama tanaba bimuyingizaamu osoose jjajja
kati jjajja yakyaza abagenyi nga maama without mama's knowledge the bali ba communicating nti munaye omwana ayina omusajja we omusajja ku university ayagala muwoowa era bano wagendayo nga tebannamanya nti waliwo ekikulimu munda mu lubuto tebamanya jjajja naye okuwoowa amanyi nti kugenda kubeera wuwe okwerikazo takumanyi nga omwami muddayo buto mulinga ebyeri temubyogedde mugenzi wa jjajja olaba omwana omugezi kati nagenda ewa jjajja yategeera nti ndira obuto embeera era bannange bakadde baffe bagezi nnyo naye akulekerayo n'akireka ng'omuntu omukulu oyagala mwami kukyala nti ye naye ndaba nga nantunuulira nnyo ayina engeri gyakuuliramu nagamba tekirina buzi mwagala kikola ddi yamala kulaba mbeera gy'olimu osanga yalibadde n'ekigambo naye bwe yalaba embeera nagamba mukikole wonna yemwagalira kati n'atwanguyiza okukikola ku speed era within 2 weeks okukyala kwali kuwedde okwewa jjajja mama yajja mama teyajja jjajja yayita baani nayita abantu bonna aba famire naye saidi ye wataata teyanyega baatuwerekera bajja ku mukolo ngamba omukukyala ewa jjajja yagamba nti tuyiteko ab'esaidi yewagamba tubagambe jjajja yagamba katubagambeko ng'aye tamanyi nti eri mwagendayo dda omulungi ampulirizawo tugenda okwongereza Hadija mulindiriro olwokusatu olujja kozi ogabi wakola ki wasoma ki ndi nutrition specialist nzijanjabisa emmere mbeera yonna omuntu gy'alimu temusobola okugamba ojjanjabisa emmere ennyabo okuyita mu misuwa okuba ng'olya buli okuba ng'owuuta buwuusa onywa bunywi mu bakadde mu baana mu bantu abakulu bonna tusobola okubakolako waliwo abantu nga balwadde balina ebibaluma era n'abagala okuziiza endwadde ezimu nga bayita mu byokulya nabo tubalaba mbalabira ddala ne mbasomesa how to feed kwegamba gwe mulimu gwogwo gwewasoma ojjanjabisa mmere era yonna tujja kutuukayo akaseera wekanaaba katuuse naye engeri gy'okikonyeeko wali nti wakijjira eno mu senior 6 ng'okisoma otuula we watuufu ndi musawo ekibuli kibuli mu hospital ndi musawo era gyesinga okubesingira naye nga tulina ne Fanas Nutritionals era business y'amaanyi ddala tukolagana ku promotinga byandiisa tujja kuddayo inshallah taala Hadija siibula tujja birengera mu lugendo lwaffe lwe tutandiseeko inshallah esimu ye erimeka eri 0776912441 oba 07769244 erime Hadija golooza abantu babeera 07769244 ye namba yange nkubiraako ku nsonga zonna ezo byokulya tujja kwogera mulungi ampuliriza Hadija akatundu kafe akasooka emboozi enyumidde